lwaki yayogera ekigambo ekyo? Ekisooka bw'ogenda osoma irimu waliwo ekibuuzo kyebagenda okubuuza n'omanya nti ekyo si kya muntu wa bulijjo. Sheikhe alina okuba nga abuuziza ekyo sheikhe. Ebibuuzo ebyakola ebibuuzo ebibuuzibwa osobola okumanya nti oyo mutunzi wa muceere oba masimu oba akola mu takisi. N'ekibuuzo ekyayirimu nakyo osobola okumanya nti oyo abuuziza ekyo musomi wa elimu. Ekibuuzo kyali kigamba bwe kiti. Edda badobbi bano badobbi mubamanyi dry cleaners programu nkadde yadda. Omwami yatwala ekkanzu ye nga ku weekend agenda mu mbaga ewa dobbi. Mu mateeka gaabwe yamalangayo ennaku 3 n'oleeta ssente n'otwala ekkanzu yo. Bwe zaggwayo n'addayo agikime. Dobbi namugamba sikumanyi sikulabangako wano tolina kkanzu yo wano. Najja lunaku bwe luti saawa nankani sikulabangako simanyi kkanzu yo wefaanana. Ne badodwalikana oli nga gamba eki simumanyi sina kkanzu n'agenda. N'agwa mu loosi kugula kkanzu ndala nga bw'omanyi bintu byonoonese ate olina okubaayo n'atetenkanye n'agula ekkanzu n'agenda. Wayita wiiki emu dobbi n'ajja wanyini kkanzu ne kkanzu. Mpa ssente zange ekkanzu yo namaze ogigolola n'ojooza. N'amugamba nti wansula sooka wanneegaana. Ekyokubiri n'onsula mu loosi ne ngula ekkanzu endala. Ekkanzu yange giteeke wali sikuwa ssente. Olina okumpa ssente zange oba sikyo nzikuba nja kukiyaama. Sikuwa ssente wansula mu loosi neneegaana noti nali muntu nali neerabiddeko olwo naye ekkanzu yo yiino ekisooka najooza ekyokubiri ne ngigolola kati osasula maanyi gange. Kati nga babuuza nti nyini ekkanzu yena asasula ssente oba tasasula? Sagala ansa. Ekibuuzo ekyo baakibuuza mu dalusu omusomesa agamba nti ekyo ekibuuzo si kyakuno ekisoboka. Ekyo ekibuuzo si kyawano kummwe tewerenza kubuuza kibuuzo kika ekyo kina gye kiva. Era dalasa okuva na leero njigaddewo temuddangamu kujja wano tugende e Madiina wa Imaam Malik gye tuba tukola ki? Yalina irimu ne fahamu. Kati owa irimu yekka nga tekuli fahamu abitetenkanya era tayinza kutegeera nekikigendera kiri awo. Tuli ffenna? Era omubaka yazzayo ansa nti eri ekibuuzo kibalemye naye nga sinaana kuvaawo dalasa tulese bagigadde bakomawo wano. Naga nti baasi kati oyo muyizi wange sisomesa bamalala. Sisomesa baki? Ansa efaanagana etya? Esooka omuntu w'okudry cleaner aba dobbi oyo muntu asobola okwerabira asobola okutanwa nakyo tukitunuulira. Ekyo kimu. Ekyokubiri noono naye yagwa mu loosi kubanga ogula ekkanzu nga tebadde ku budget ssebo. Olaba ne leero nga wadde ekkanzu babisolovinga buli kimu nyingi buli kaseera naye egulika. Balina okugabana losses. Balina okugabana losses. Amakulu ono ajja kufiirwayo bwe giba gyali 5,000 naleeta 2.5 aziwe naafiirayo 2.5 tugattire wakati awo. Kyenjagadde mu khissa nti omuyizi ono yategeera nti sinakwetengerera so si malala kubanga alina fahamu okutegeera. Ebintu bingi bijja mu irimu nekikyukamu katono bwe kati nga wakitegeera bwoti nekijja nga kiri bwe kiti. Kamakulu eno fahamu batekola wano twetaaga ndala so si nti kiba kifuuse bida oba kifuuse haramu oba alfahamu. Then wabawo ebijja nga bizitowa nga byaba ulama byabamanyi ba irimu okufulumya zifatuwa okwanukula ebibuuzo ekitono ennyo wandibadde obadde mu field emyaka 2 mu irimu emyaka 2 kusoma nga buli kanaku osoma omyaka ago 2 si kubuukamu bubuusawo katono 2 3 otandika okufulumya fatawa
era bwojja kuleeta obuzibu n'okukosa umma. Era si buli kimu kyonna nti olina okyogerako n'okwegendereza ebigambo by'ofulumya ng'oli ku muzindaalo guno. Abamu tafaayo akubawo ekigambo nekitawanya abasiraamu, nekitawanya nekiyuguumya, n'owulira nga kiyuguumya naye nga tafuddeeyo.